Osibetano munafe omutonzi yebazibwa kumye tubuzayo lwancha okutuuka ku mazaalibwa ak'etalo keeyongedde mu kibuga ababbi nabo beeyongedde waliwo abakwatiddwa n'ennyama abattiddwa n'amawulire amalala mangi ge tuleese nze kuteesa Juju Williams ne Mebo Mulungi tukwebaza okulaba Bukedde TV katandike n'ebikola ebigalimu. Omupoliisi asse dereva wa tawunensi lwa kugaana kudda mabega mu jjaamu. Baminisita Nabbosa Ssebugwawo aziikiddwa abakungubazi bamutenderezza. Teyalina bujje Bwakabaka. Ebbinu lya Ssekukkulu liri mu Jjiya mu Kampala akalipagano n'abantu abangi be baana baliwo. Akazannyo ka Bukedde Family akagabula Ssekukkulu Sadde kawedde abantu beewangulidde ebirabo. Baneneebaza Bukedde. Nyongera kwebaza munafe wonna w'osinziira kutulaba mu bujjuvu tandise n'ag'omusirikale wa poliisi asiiwuusa empisa n'akubaddereva wa mmotoka essasi erimuttiddewo. Ettemu lino libaddewo emisana ga leero ku luguudo Ssezibwa e Nakasero kumpi ne Sheraton Hotel ne State House mu Kampala. Omusirikale wa poliisi ali ku ddala lya Constable namba 5,159 Charles Bahati asiiwuusa empisa n'akuba Julius Mwaka Masasi abadde avuga emmotoka ekika kya tawunensi namba UX 286 erimuttiddewo. Ettemu lino libadde ku nkulungo eri ku luguudo lwa Ssezibwa e Nakasero kumpi ne Sheraton ku ssaawa 10 okusinziira ku Julius Kasuma omuvuzi wa bodaboda ennakulabye ng'abadde ng'ettemu lino likolebwa. Bahati abadde kabanga lya poliisi alagidde Ssemwaka okudda emabega kyokka Ssemwaka n'amutegeeza tasobola kuddayo kuba bodaboda nyingi ezibaddeyo. Situla kudda mabega namugamba toyikuba olubuuso ku motoka najja nalinnya ku lugibu ati naga toyikuba nagana era ng'agamba ng'akuba ku lugibu amugamba dde mabega amugamba tolabe kiri eri onaze buzi mabega kwali namukuba. Ino kinyinza Bahati n'abukakabanga alina kuba Ssemwaka essasi n'afa. Era olumaze omukuba neetolola emmoloka n'ajja bwali kati banne ne baagala okujja bamukwata badde ku paatulo kwabaddeko oba ne keeki banne bajja bamukwata n'ajja bwali. Kitegeeza nti balala bino byonna abasirikale alala bagezesaako kumunenya kyokka n'abuukira bodaboda n'adduka n'emmondo. Wendabe ng'alwana bwanti n'ensimba yakolaki n'eŋŋenda n'ennyini yali waggulu nendaba nga alinnya bodaboda n'agenda ate tebalina gwe bawerekera baaka badde bagenda mu fati kubanga ndabe baddeko omukyala ng'ali muleya ng'akutte keeki. Poliisi ezenejja omulamu gwa Ssemwaka negusa akabanga lyayo negutwalira mu ggwanika e Mulago. Ejjebu n'emmotoka gy'abadde avuga entwalira ku CPS. Omuwagizi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoka agambye nti batandise okulunja Bahati bamuzuule era aggulweko emisango. Bw'amaze okumukuba essasi adduse n'emmundu ye n'abula naye nga tutaddewo ttiimu egenda okumunoonya okulaba nti tumufuna asobole okujja okwewozaako. Judith Nalugwa yakusakidde egguliro ku lwa Bukedde TV. Kibinnyo ddala ate ebikongo okuva mu gavumenti y'Emmengo ne wakati bigenze enkumba mu ttawuni kanso y'e Katabi okuziika Inginiya Daniel Ssebugwawo ng'ono yebba wa Minisita Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo abantu bamutendereza olw'omukulu ogwalese. Abakungubazi okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eyawakati beetebye mu kuziika Inginiya Daniel Ssebugwawo ngo nebba wa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo minisita omubeezi wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga. Omugenzi aziikiddwa ku byeggya by'omutaka Ssebugwawo enkumba Kasenyi mu Katabi Town Council mu munisipaali y'Entebbe.
Gavumenti ekiikiriddwa Dr. Canon Ruth Nankabirwa Sentamu nga baminisita abalala abaddewo ye Dr. Chris Baryomunsi owa tekinologiya n'amagezi ag'ekikugu, minisita w'ebyettaka Judith Nawule Nabakooba, Beatrice Anywar omubeezi w'obutonde bw'ensi n'abalala. Abalala beetale mu kuziika kuno ye Katikkiro yawummula Engineer Jebi Walusimbi, Omumbejja Katalina Sangalyambogo, Mulongo wa Swabirigwa, Ssaabalabizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo n'abakungu abalala nga wasoosewo okusinza okulembeddwa omulabizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale. Omulabizi Tamale asaasidde minisita Ssebuggwawo olw'okuviibwako mukwano gwe nga ne gavumenti y'e Mengo agisaasidde olw'okufiirwa omuntu ow'ekitiibwa bw'atu n'amutendereza mu ngeri ez'enjawulo. Mutunuulire mulokoke mwe enkolero zonna so si ezimu kubanga nze Katonda so tewali mulala. Ssaabalabizi Kazimba atendereza omugenzi okuba nti abadde amanyi okukola okusalawo bw'atu n'akuutira abantu okumuyigirako. Yongera muno yikokola choice entuufu era akola choice entuufu yababa choice ono. Abaana n'abazzukulu nabo boogedde ku mugenzi. Twegamba famire obulamu bwetwolera ku famire era ndowooza kyava yayagala nnyo jjajja maama. Twebaza ebirungi byonna byonna byakoze abaddemu era bwe bagambye nti abadde famire maanyi ng'awaka ayagala nnyo awaka. Minisita Ssebuggwawo yeebazizza abazze okubaziikirako ng'ategeeza nti buli kimu kyakoleddwa okujjanjaba mukwano gwono naye Omukama n'asalawo bw'atyo. Kyetukola tusoosa Katonda waffe mulala tuladde nebyo kabijja. Bwebaawo ebizibu byonna tubikwasa Mukama era Mukama yamanyi engeri gy'abikwatamu. Oweekitiibwa Twakawaasi omumyuka asooka owa Katikkiro era nga yakiikiridde Katikkiro asaasidde Obuganda, gavumenti ssaako ne minisita Ssebuggwawo olw'okufiirwa omuntu omulungi abadde ayagaliza Obuganda ng'awaayo buli kadde eri Obwakabaka. Maama Nabbosa wamu ne Engineer ali mu KSM tubeebaza nnyo olw'ettoffaali eddene emutadde ku Bwakabaka. Minisita Baryomunsi yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa Engineer Ssebuggwawo nga mwogeddeko ng'akutte ku bantu ab'enjawulo era n'amwebaza okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo okumala emyaka 59 gy'abumazeemu ne minisita Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. And I can summarize that Engineer Dan has successfully accomplished his earthly assignment. Minisita Mary Mugasa wa gavumenti ez'ebitundu akwasiza minisita Ssebuggwawo amabugo ga nsimbi obukadde 2 ezivudde mu baminisita banne era n'obukadde obusomi 100 bwanjoddwa minisita Chris Baryomunsi. Minisita Nankabirwa akiikiridde gavumenti ayogedde ku minisita Ssebuggwawo ng'omukyalo w'ekyokulabirako ku mitendera gyonna. Ate Katonda aweereza Ssaabasajja bw'atu n'asaba abakyala ne bannabyabufuzi abali ku ludda olwabula gavumenti okumuyigirako. Kati ate ffe ng'abakulembeze abakyala obadde kyakulabirako nnyo nga tokimanyi oba olyawo ng'okimanyi. Asomye obubaka bwa pulezidenti obw'okusaasira olw'okufiirwa omuntu omulungi ate omukozi. I commiserate with Honorable Joyce Ssebuggwawo and her children for losing a family pillar. Oluvannyuma yanjudde amabugo ga nsimbi obukadde 5 okuva ewa Pulezidenti Museveni ssaako ne minisita Jendi Kataba Museveni. Oluvannyuma omugenzi agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera Enkumba. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agumuze mirembe. Ateko akeetalo mu kibuga Kampala k'amaanyi ng'ebula olunaku lumu okutuuka mu mazaalibwa ga Yesu Kristo. Entambula ekalubye ng'abasaabaze bakonkomadde. Ng'ebula olunaku lumu okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo embeera mu kibuga efuuse yakanayokyani olulumi rw'abantu ogweyongera. Wetwogerera akalipagono k'ebiduka kali ku luguudo nga tekasasula n'abatambuza ebigere era bangi balabiddwako nga beenyigiriza. Akalipagano kabadde ku nguudo okuli Namirembe Road Nabugabo Ben Kyondukani endala embeera waliza abasuubuzi n'abatembeeyi okuyiwa emmaali yaabwe ku nguudo.
mu bano mwe mulina abasuubuzi abatonda ebintu bya Ssekukkulu mbadde enkofiira ebibuli wabula nga mu kubasuubuzi basazeewo okwesa emizindalo okusikiriza bakasitoma. Bogere ku Ssekukkulu bategeereza nti wadde ng'omuwendo gw'abantu mungi wabula abaguzi batono. Abaguzi beesaze batono naye twebaza Katonda nti abatono abo abazze abatuwadde era bagula oba oliawo ekisaanidde. Kulisimansi eziwedde babadde bagula kuviira ddala mu gwa 11 nga gugwako naye leero baguze ennaku zisembayo. Abantu bagulanganga ebintu kaŋŋambe nga babiguzisa kadyanja naye okuva covid bwe yajja okugula kw'ebintu kwakendeeramu. Ekirabika nga tuzzeeyo abantu abamu gamba nti Christmas kintu kya bulijjo. Abakulembeze b'abasuubuzi okuli Godfrey Katongole ne Yosam Mayambala baliko okuwola kwe bakoze mu sizoni eno. Bw'oba okutta ebintu n'obinteeka mu maaso onaagula talina wajja kuyita era n'omugoteko golaba omungi nti ekibuga kyonna kyafuuse katale wabweru amaduuka gasigadde nga makalu. Tukubira omulanga ekitongole kya URA abasuubuzi abalina emaali ku musolo tubasaba mugibawe bw'atunda asobole okuleeta balansi. Abajja okugula ebintu gyamuye waali olina okukeerako naye nga emiwendo gisigadde nga bwe giri tegyeyongedde era nsaba ne basuubuzi bannanga abayinza okukozesa omukisa ogwo okwongeza ebintu temubyongeza kubenga era bemuguza era betuguza bulijjo. Tugenzeko ne mu paaka ez'olukalo okuli takisi ne bbaasi nga naye ebyentambula abasaabaze bali mu kwetala okweyunira emmotoka. Badereva takisi bategeeza nti emiwendo ku batambuliza abantu gyeyongeddemu wakati w'omutwalo n'emitwalo ebiri. Ebisale kati wano tubaire tutwala omutwalo gumu 1,200 kati tubajjeeko emitwalo 2. Lwaki tubajjeeko 2? Kiwalirize ddereeva ono okusobola okufuna ngeri gy'akoma wano n'abantu kubanga eno ate bo kati muwendo ate mwenjuka ate eri teri ddala. Wadde omuwendo gw'abantu mungi beekokudde enguudo embi mwe bayita zibagambye nti zibakosezza. Tuli mu biseera bya nkuba kati enguudo ezisinga obungi zaafunye obuzibu mu nguudo eyo. Loole ezigwa mu makubo kati emiti bye tuyita by the way jaamu muyitirivu. Okuva emukono n'ovuga mukono tukawolo n'osanga amabira nga mafu baatukoze bubi nnyo okukola amabira mu biseera bya Christmas. Bayogete kulina mpaka za basi okulisenyi basi tambino namayiba nga naye abasabazi balabiddwako mu bonje abaddukanya paaka zino okuli Nelson Sekande ne Saturday muhwezi bagamba ni musira kino mungene mu bisale wakati w'omutwalo n'emitwalo 2 ne bawana ensonga. Byeyongeddemuko akantu katono lwa nsonga nti basi bweva wano essaawa zino n'egenda teza bantu nyo ezimu zongeddemu gumu kitundu abalala bataddemu mutwalo kuba kati wogerageranya engendo nti ababadde bagenda eggulu badde bali mu 3 kitundu kwenda n'essaawa zino batwalirawo 5 kitugumu batwalirawo 6,000. Iyo mpaka za basi za Link abadde kanyigo olw'omundu gw'abasaabaze mungi okusinga emmotoka era bangi bakonkomadde mu kusoberwa. Tugumiikiriza paka tulabe tenaddako sinafuna. Ebisale byeyongedde nnyo 40,700. Bei ya waggulu nnyo ate nga tutulina na gundi tutulina na ntambula. Kyawusa both ssentebe ekitundu ategeeza nga bikola buli kisoboka okulaba nga abantu batambula. Kati leero n'enkyaffe tumanyi congestion nnyo eri munda wano naye ntambula tukontrolinga bulungi. Bw'ate akulira kesi w'ekiseera Frank Lusenya kanayogedde ku mbeera eri mu kibuga ategeeza nga abatemi babalira oluguudo lw'omu street n'ennamira mu kiseera kino eky'eggandaalo batundiremu ebintu byabwe. Mu kaseera kano aka Christmas paka nga 5 January oluguudo lwa Namirembe n'olwa Lumu Street awatayita motoka okutandika ku ssaawa 11 ez'olweggulo okutuuka ssaawa 12 ez'okumakya tukkiriza abantu babeeko abatembi batundire omwo. Kyokka abasebe batalinnyirira busobe n'ebimuli okwonoona ekifaananyi ky'ekibuga. Ffe waliwo ka space ke muyinza okukozesa mukakozese mu buvunaanyizibwa mu ngeri ennungi kubanga tetwagala mutwononere gardens ate nga mukimanyi tuzeetaaga. Yeekokkodde n'obuli bw'enguzi oli mu kitongole kya KCA ng'atongoza akakiiko akagenda okugirwanyisa. Ne tuteekawo desiki ya CID wano mu KCC investigating zino complaints zonna. Ataddewo n'abayisemo abantu gye balina okubako. Disande Mutyaba ne Shamshan Dalje bakusakidde eggulu eno lwabukere TV. Mwebale bannaffe ate bo bannamukisa basoba mu 10 bewangulidde ebirabo ebyenjawulo okuva mu Bukedde family mu nteekateeka za Gabula Ssekukkulu.
batendereza bukedde olw'omutima omugabi ne bagamba nti ssekkulu yaabwe ewedde. Banda mukisa wasoma mchikumi biwangulide tulia sekukulu mu nteekateeka ya Bukedde famire eyagabula sekukulu Sadida era bakwasiriza mu kitebe kyaffe Industry area mu bantu mbadde mbanda mukisa bana bawangudde pikipiki okubadde ebbiri zirikanya tukutuko kosa n'ekika kya senke ezawo abadde moto zimondeba ekisumuluzo bakimwadderezo musengi sebo tutunudde eno oluna bakana batana biwangulide ebiro bibiri okusula mu mutirira gavana mukono ano bagenda kulamuzi b'ekibuga kijinja nga tribu agaba kitonzi wa hoteli eno banyonyola tugamba naffe katubaddize mu kubaddiza nituwegatta ne Bukedde ne tugamba nedda mu bawanguza bagenda okuwangula mu kalulu kano naffe gavana hoteli ne tugamba nedda abawanguzi tugenda kubabeererawo nga namwe omutukoze eki omutubeereddewo alabwangudde bitete kumbadde yakoza yuga kiki amatooke sukali omukyere soda n'ebirabo ebirala benje abamu kubwangudde bitogere kono basimye Bukedde famire olw'omutima gwayo mugabe ne bagamba nti ssekkulu yaabwe ewedde. Neebaza Bukedde buli mwaka nze empangula engabula nfunye hampa ndoza mugira nga bwenjikutte mulimu ebirungo byonna ebigenda mu byokulya nfunye enkoko nfunye ettooke kati nze Christmas eyange Bukedde yakinkoledde dda. Nabadde ndio nga bankubira essimu ne bangamba mpangudde era wundabira wano ndi musanyufu bamwe abaana nakugedde essimu yakasimu awo nenkakasa nti Bukedde byokola si bya bulimba. Abawangudde pikipiki ekika kya Zongshen nesenke basimye Bukedde olw'omukisa gwe bawadde ne bawangula nga mayinde siya owe mbandilake nja kufuna hampa naye leero mpangudde tukutuku mpangudde piki nempangula n'ettooke nebigenderako naye Bukedde ye musomye kuva 1200 twalina kulekulanga Bukedde avugizi okubaddigirwa ati buyondo okuva mu ddira moto zimonde bawadde pikipiki najjemasi kiwalabe ekitonzi bwa yuga kyeke basibye Bukedde olw'amaanyi gerina mu bantu nga kyabaviirako okusalawo okutwegattako kubanga ze tukutuku ezisinga okwetika ate enkozi yenna gwali eyo ng'oyagala okweyongerako naddala omuvubuka kati ennaku zino ensangi zino bodaboda ojja kwekanga nga tetukyayingiza kangi naye oyingira wano mutukutuku ezaffe za Zongshen ojja kuba oyingiza kyamaanyi. Tubeebaza okubeera nga mutuwagidde omwaka guneeno tutambudde emyaka 32 nga mu guno omwaka tutunuulira okukuguka mu bintu byonna bye tukola tugenze mu nkola eri etuukiridde omutindo gwonna ogw'ensi naye oba otunuulidde tulina products empya mu katale omumwe wa Bukedde Michael Mukasasibwa azaliza abawanguze wena gye muli twebaza abawuliza ba Bukedde Fama twebaza abalabi ba Bukedde TV kwa mwe namwe mutuwagidde ofuuka kino kyetuli ninaffe ne tugamba tunakola tutya tuteeka okuddiza ku bantu baffe yenkola yaffe gye tuze tukola kumala emyaka egisoba mu 10 tugenda kusigala tugenda nayo mu maaso. David Tamale yakusakidde gulyo ku Bukedde TV. Wow, tubayozayoza abawanguzi baffe tugenda kumulamu katono tukyadda n'agataliiko nfuufu tovaawo. Ababbi ebisolo okubisala ku ssekkulu abatuuze babatayiza babasiza miggo. Tukabanange twego okukola. Kulika y'omu ku mulamu okwo bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu amalala batuuze b'e Nabukalu mu disitulikiti ey'e Bugiri batayiza abavubuka babiri abasangiddwa nga babaaza embuzi 10 ze babbye okuva mu maka ag'enjawulo. Abavubuka babiri abagambibwa okubeera ababbi b'embuzi batiddwa mu bukambwe ku kyalo Bulaalo mu ggwanga ly'e Nabukalu mu disitulikiti y'e Bugiri oluvannyuma lw'okubasanga nga babaaga embuzi zino ezigambibwa nti zibadde nzibe ku byalo eby'enjawulo. Abatuuze n'abakulembeze bavumiridde obubi bw'ebisolo bweyongedde mu kitundu naddala mu biseera bino ebya Ssekukkulu nga bakyesigamiza ku bavubuka bamulya nnimire. Ndi kusaba abavubuka banange twego okukola tuvemuumuze okwokwenda okuyiba kuba bafiirire mu bulumino olw'obutenda okukola olowooza ati abalaasi n'abeibaye butyawo tubabeere balaasi mwana. Basangiddwa n'ennyama y'embuzi 10 nga badde bamaze okugibaaga. Tube tulitambula tulijja mu mirimu gyaife ku meroni bayagana abeibi babakubye batemyetemye. Abatidde wakati mu kkubo ne babaleka mu kitaba ky'omusaayi nga ne pikipiki kwa badde batambulira ennamba ez'e Kenya tebagitaliza.
Kansala wa Muluka gwe Nabukalu Sen Kizito ategeeza ng'abagenzi bwe bategeddeko omuvubuka omu ategerekese nga ebbenja okukyala obutyabule mu ggombolola eyo. N'okwongera okuba abatuuze bange nti banange amateeka twongera okuba nga tugagema bulungi obutagatwalira mu ngalo. Ate ssentebe w'ekyalo kino nga Edward Alepo ayogedde engeri abatuuze ku byalo eby'enjawulo gye bataayiza abavubuka bano nga bukya ne bakuba ekyabaguta. Abantu bazingiza mu kitundu kyange era abavubuka ago nga babayita. Ndagira n'abantu bange bona singa nga mugemanga g'abantu abo at least tugema abantu abo tusibe tutwale ku police basobola okubala ni group ate kubanga bayise perate bano naye tututegeere abasigaire n'abaliga isonkuba omulanga eri bavubuka banange tukozesa akasira kano tuteeketeeka ate woba tofunye otajja kwiba. Poliisi etuuse mu kifo ekyo ne yeekebejja emirambo n'oluvannyuma n'egitwalibwa mu ggwanika e Bugiri. Paulo Kalikwani RDC w'e Bugiri yennyamidde olw'obubbi bw'ebisolo okweyongera mu kitundu ng'ate abalunzi abasinga ebisolo ebyo babigula mu nsimbi eza parish development model ezava mu gavumenti. Every parish mulimu emiliyoni 200 abantu bagula enkoko, abantu bagula embuzi, abantu bagula embidi okwidumbira omulamwa gwa parish development model. Aye pegana eri abantu abali kulowooza nti balina akozesa this festive season ojo oyibe embuzi ey'omuntu ojo oyibe embidi ey'omuntu. Asinzidde wano n'ategeeza nga bamaze okunyweza ebyokwerinda nga beteekera okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ku Lwokusatu. Era twafunyeeyo aba UPDF abajja okwegayita ku poliisi okugezaako okusekiwalinga abantu mu nnaku zino. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate ye omusumba wa Mutunde Christian Fellowship Tom Mugerwa atendereza eddembe eryaleetebwa gavumenti ya NRM mu ggwanga. Abyogeredde mu kusaba okumalako omwaka okwateekeddwa ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo. Okusaba okumalako omwaka okuteekeddwa ku ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo ekulirwa Hajjat Namyalo okukulembeddwa mu musumba Mutunde Christian Fellowship Tom Mugerwa. Bwerabiddwako minisita omezi w'ebibulamu Hajjat Anifa Kawuya abaka palamenti saako ne Sseeka Mukolo Hajji Obedi Kamulegeya. Pastor Mugerwa mu kubuulira avumidde ebikola ebyeko naddala ettemu lifumbekedde mu ggwanga. Saddaaka lya kusamira all those things witchcraft, sacrificing children, ebyobutemu n'obubbi, killing each other, stealing from each other. Maaso ga Mukama Katonda yegattiddwako bannaddiini abalala kuba muzikiriza ez'enjawulo ne basaba essala abeere obutebenkevu mu ggwanga. Wa Isaaka leka ekintu ekyo kiveewo eggwanga lyaffe lisobole okukulaakulana. Beautiful nation Uganda. We thank you, Lord Almighty, for the NRM government. Sheikh Kamulegeya ayambalidde bannaddiini abalekerera omulimu gw'okuweereza Katonda ne badda mu kuvumirira gavumenti y'NRM. Bwe tubanga tukyamwagala nga bwe twogera kati tumuwagire ng'okumuwagira tumuwa abantu abalungi bakolagana nabo. Sheikh Kamulegeya asumidde Hajjat Namyalo edduwa Allah mutasi ku balabe kono okuseera President Museveni Allah muwangaaze. Ate Hajjat Namyalo ategeezezza nga bategeeza okusaba kuno kuba omwaka tegubadde muwangu olw'abantu obutabaagaliza. Naye kati mu creating a storm where there is no storm ne mwagala mu creating ochi Namyalo I came for a mission and at least half of my mission I've accomplished. Kati sagala munzio kumulamu. Ategeeza nti bazze bakuba ekikono nga baagala balemese enkola y'emirimu. Namyalo era akukulumidde bannabyabufuzi abasekirita pulogulaamu za gavumenti naddala ez'ebyenkulaakulana. Buli opportunity ejja nga bagikubamu ekitu bagiteekeramu ekintu kigifailinga. They are enjoying this peace because of President Museveni and the current officers. Omukolo bakomekereza nakusala keeke. Mwongere President Museveni yawadde abavubuka b'e Namutumba obukadde 15 beekulaakulanye. Ensimbi zino President yazisuubiza abavubuka b'eno mu 2017. Azisombako omukyalo w'e Namutumba Mariam Nayigaga abavubuka nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti Kyande Julius boogedde okusomeza okuba kyalina. Okubanga olugala emiliyoni 50 magombola 20 aye nga buli gomba lirese ekitayika wansi wa gurupu 10. Kubanga bavubuka babitirivu mu disitulikiti eno basente emiliyoni 10 okwedigabizaamu buli gombola lifune kubana
kibati kyangu atamyukala desi na mutuma Musana Richard asyavuka okulemeza empisa omuvubuka tindimu omusose ni President Museveni yali muvubuka nayigaga baka wa president yalabudde abavubuka ku kabi akalimu kuwasa abakazi abangi n'okusala ennyo byagamba nti biremeseza abavubuka okulaakulana ensonga yini gyakoze sacrifice okwefiiriza kwifa abali wano fena ezirategomba kukwana buli gwayagaire ng'alinda but sacrifice baafuna ekigendererwa lwabakwasiza etta okuva ewa pulezidenti pakati kikubwa 5 ez'okuteekebwa mu ssako Maria Nantombwe ne Lubega Ivan bakusakidde eggulu eno Lwabukadde TV. Bo abayimbi banansangwa basazeewo okuwagira munnaabwe Catherine Kusasirwa mu kivulu ekiraga gyenvuddewe kyategese kigenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ku Sheraton Hotel mu Kampala. Omuyimbi Catherine Kusasirwa omu ku baludde emisawo eky'okuyimba ategese ekivulu n'asaba abantu bonna okujja okumuwagira. Ono yamu ku bayimbi abali mu Eagles Production yasasika era bangi ne bakwata agaabwe. Ekivulu kino akituumye The Roots of Catherine Kusasira nga kyakubaawo mu January w'omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 10 ku Sheraton Hotel mu Kampala. Bangi ku bayimbi bannansangu basazeewo okumubeererawo nga kino bakikkaatirizza mu lukuŋŋaana olwa bannamawulire lwatuuzizza okwongera okukkaatiza enteekateeka ez'ekivulu kino nga bwe zigenda okubeera. Ebisobola nti akola Catherine n'omukulu Seruga tulina okubeerawo ku lwammwe. Nsaba ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 10 abantu nabo bamulaga omutima omulungi. Tagenda basuubiza kubalaga kirala kyonna. Amanyi kyetu kitya kuyimba. Yayimba bulungi era obuyimba bwe mbuwuliriza n'ebigambo bimanyi mu bujjuvu. Kati ku lunaku luli olwa 10 nja kubayimbirayo akayimba ka Kusasira. Bawa Kusasira nga Fred Seruga annyonnyodde olugendo lwe ne mukyala we nga waliwo ne lwali bagenda okugoba mu kibiina. Tetwagobwa kubanga olwo ne twali tumaze okutegeera nti bagenda kutugoba. Mukulu Mayinja mwali muteeseteeso tugoba kati kwekkola oluyimba olwo lwe twakola lwe bayita Sweet One. Seruga ayogedde ku Kusasira ng'omukyala atazikiza ekimuyambye ennyo okututumuka. Alina consistency. Yemisa Kisemakula omu ku baali bakulira Eagles Production agamba nti alabirawo Kusasira nti asobola okuyimba bwatuna musindike wa Seruga eyali omukugu mu maloboozi. Waliwo omuyimbi gw'ensindika olaba oba n'asobola okukola ki? Mukyala Kusasira n'agenda ewa mwami Seruga alaba oba asobola okuyimba nakati akyala oba asobola okuyimba. Ategeeza nti abakubira nnyo ebiraka mu Eagles Production ng'omu ku bo taliiwo okuyimba mu bivulu. Nze Mayinja ne Lutaaya kufa oba kuliko atasobodde kujja osooka kubuuza Olini waali nti Kusasira waali nti Sitesha waali nti amagye gajjudde. Kusasira yeebazizza omwami we Seruga olw'okumufuula kyali. Byabeerangawo bingi nnyo naye ye mwami asinga okuŋŋumya ate akimanyi nti mukazi we mukyala w'amaanyi bw'asalawo okukola ekintu akikola. Asuubiza okuyimba ennyimba zonna okuli Sweet Wange, Junior, Sonyiwa Bano n'endala nnyingi era nti abawagizi be basuubira ekisinga ku olwo. Ogenda kuddayo ng'okakasizza kuba bwe nkwata microphone nnyimba buli kyoyagala nkikuwa. Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex annyonnyodde ensonga emutegekeseza ekivulu kino n'asuubiza abadigize okulaba abayimbi ab'amaanyi nga bakooka. Enjagala nnyo artist alina discipline. Tegesa okati yakase Kusasira ebyobufuzi bibadde bibeerawo ne bitutagazatagaza naye tamanyiira awagira kintu kye kyatawagira atakivumikira. Ekivulu kibagiddwa Bukedde TV ng'okuyingira kwa mitwalo 10 ate emmeeza ya miliyoni 2.5 ne miliyoni 5. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Wandeke wano naswala wasuulawo nakaba. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ey'abali wansi w'emyaka 17 enkya ettunkana ya Somalia okwesogga empaka za Afrika.
Webale kubeera naffe mu malala waliwo abazadde abali mu maziga oluvannyuma lw'abaana baabwe okubbibwa. Omu bamubbye Kanyenya ate omulala Munyonyo. Masa Patricia myaka 5 yabbidde ku bazadde mu Wampama zone Kanyenya kitala ku lunaku lw'omukaaga bwe yali agenzerwa ku dduuka okugula ebintu okusinziira ku Nasanga Betty nga nyina omwana omukazi yabba omwana we yalimba banne bye yali nabo temama we yali amumotomye. Yali agenze ku dduuka ne banne omukyala najja n'amuwamba n'amugamba mama wa akuntumye mwana wange n'amugoberera paka nalalwa leero Nasanga tulaza akatambi akakatula kamera za supermarket yali okumpi n'omukazi we yajja omwana n'ategeeza nti banoonyeza omwana abuze ekyamazeeko emirembe awaka naye teyamulaba yenna andabiddeko omukyala oyo oba omwana wange saba onyambe kuba ndi mu bulumi ndi mu maziga ag'ekitalo Seba ndowooza mwana wange akajagalala ako mu kamera omwo nendaba nti omwana wange yatwalibwa omukazi yali ambadde ng'omulalulalu yero mama Sanga yitayo omwana eyabbiddwa akatemunako ayogedde ku yafunye amawulire ng'okubibwa kw'omwana we lwali lunaku lwa 6 ssaawa nga 9 kitundu essimu nenkubirwa nga ndi ku mulimu ne baŋŋamba omwana we bamubbye. Masa najanidde poliisi okumuyamba okuzuula omwana we ate mukwano gwe olw'ensonga nti emirembe gimuweddeko. Anyambe gandabira ku mwana wange yenna ng'ate mukwano gwange Patricia bambi munyambe. Abapoliisi saba banoonyereze ku oyo omukyala eyatwala omwana wange. Abazadde abalala mu kitundu betwogeddeko nabo kubadde Haji Mwanje Dirisa Bireke balajanidde ab'obuyinza babayamba okuzuula omwana kuba bali ku bunkenke. Omwana okubulako olunaku lumu n'otuuka ku Lwokubiri owulira bulungi nnyo naye tusaba ne poliisi katambi ke yalabyeko tusaba ekole ki teekemu amaanyi. Tusaba buyambi bonna gye muli nga tusobola otutuusaako omwana yenna gy'ali n'abapoliisi mukwatire wamu musobola otutuusaako omwana waffe. Twagala kukubiriza abantu mulanga abantu mwenna mubeere bagenderevu nnyo oba omanyi abantu oli bize nnyo funa omuntu omukulu abeere n'abaana abo. N'abatuuze b'Essala Munyonyi bali ku muyigo gw'omwana Prosper Janali Kaweese ow'emyaka 2 yabbiddwa nga 19 omwezi gw'oluvannyuma abakikoze batandika okukanda bazadde b'essente akadde kamu mu emitwalo 8. Ate n'ateekawo obukwakkulizo obungi obutiisa we mujja n'omuntu nga muleeta ssente omwana temugenda mulabako mujja kulaba bifi. Bamma omwana Natiza Peace olusimbi alambuludde engeri omwana gye yatwalibwamu. Abadde ali waka ng'azannya waliwo kumpi akasasiro kati ni wabaddewo embuzi eyo omwana gye yamututa attention n'agenda ku mbuzi kati weyagenze ku mbuzi kigambibwa okuba nti awo ku mbuzi we bamukwatidde. Mukwatuzi baliddwa nga bayise ebizindaalo ku kyalo okunoonya omwana. Kyampiira Isiraira nga alina abakyala bwe kyategeezezza nti abaana bano bulijjo bazanyira wamu n'abenka tebali mu kutya nekyandiba nga wabadde weekubaane. Omuntu okutuuka okukubira essimu n'akugamba nti leeta $1,400,000 omwana w'omukuwe bannaye bekikwatako turi mbulumi. Patrick Serimu defense wekyala agamba nti bikola ebikuwamba abaana benje. Bw'oba ogenda okufuna layini bakuggyako biodata wo kale awo wenviirayo nensaba kampuni z'amasimu mutuyambeko mututaase kubana abantu nga ekikula kino eno. James Magala ne David Sikembe bakusakidde guli eno Lwabakadde TV. Lubulwa Lorian salongo n'ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliiko fufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu ez'abazannyi abali wansi w'emyaka 17 nga za mu region ya Sekafa bwe buvanjuba n'amasekati ga Africa olunaku olw'enkya semi-finals mu kisaawe kya Am Stadium Nakibwa nga Tanzania ne South Sudan bakutuuka ku ssaawa 7 ate oluvannyuma Uganda yakutuuka ne Somalia ku ssaawa 10. Ttiimu ebbiri eziyitawo okwesoga final zijja kuba ziyiseewo obutoleevu okukiikirira region ya Sekafa mu mpaka za Africa eza under 17. Semi-finals n'empaka z'abali wansi 17 eza Africa ez'okusunsulamu za nkya mu kisaawe kya Am Stadium Nakivubwa nga Uganda yeetaaga kuwangula okwesoga empaka ez'akamalirizo ezigenda okubeera e Morocco. Uganda yengera omupiira gw'enkya nga Somalia ye ttiimu eyabawandula mu mpaka zino mu mwaka 2022 ezaali mu Ethiopia nga Mega penalty 87 olwalidde ekiro ekyenda okuggwako nga buludda lulina ggoolo emu. Gutuwa chance endala buli ssaawa so gutuwadde chance okulaba nti
tujja mu mupiira guno ate oba oli tusobole okujjamu obubonero bwe twetaaga okujjamu. Ate ndowooza tujja kubufuna wadde opponent si mwangu. Tetwetaaga goolo esooka kasa tugifuna ndowooza ejja kubetuwa egi mu game okulaba nti tusobola okusiringa omupiira gwonna. Ttiimu etendekeddwa olusembi mu kisaawe Lugogo ng'abazannyi bonna balase nga bali mu mbeera nnungi. Okuwangula kw'enkya Uganda ejja kuba ng'eyiseewo okutiikira region ya Sekafa mu mpaka za Africa ez'akamalirizo. Every time I score, I feel like I need another one because if you are a striker, you need to find the back of the net always. If you get the chance, you need to take it. Semi-finals zonna ziri mu kiseera kya Ham Stadium e Nakivubo nga wakusookawo Tanzania ng'ekkuba ne South Sudan ku ssaawa 7 ate Uganda yakusembayo ne Somalia ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Ate nga tugenzeko omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne dige empaka eza Spring Championship eziggalawo omwaka guno wetwogerera sigaddeko ennaku 2 zokka zibeewo ebusiko nakola wetuwayizaamuko ne Ronald Sebuguzi alubirira okulaba ng'amalako omwaka n'engule. Oluvannyuma Ronald Sebuguzi okulemererwa akatono okwetikirwa eggwanga ya National Championship omwezi oguwedde kati ayagala kumalako omwaka n'engula empaka z'akafubutuko eya Spring Championship. Empaka z'akafubutuko eza Spring Championship zaakubaawo ku Lwokunawo ne Busiika era nga z'empaka ezigalawo omwaka guno ogwa 2024. Era neetegese ngisiba kuba tulina okwabikanirwa akataaka nga bwe yansabye. Wadde bakataka yamwepikidde wabula Sebuguzi agamba mwetegefu kumega yenna gwe banaabamuwadde. Abavuzi bonna baba mu competition. Bwe mala lwakataaka nga nkwata njagala omulala n'omulala nga mukwata. Sebuguzi okusitukira mu ngula y'empaka zino yeetaaga kuwangula ate asabire Godfrey Kiyimba aleme okumalira mu bifo ebisatu ebisooka. Amangi gakyalimu nnyo era abaala balala ehoima nali nsindikira ddala era nja kusindika nkimanyi nti ajja kundya. Avuzi emmotoka z'empaka basooka mu 40 wamu n'abaddigiza empaka n'abo basooka mu 40 bagenda okutuuka e Busiika Lwokunawo no mmotoka ezigalawo omwaka guno 2024. Asa eno yennyini njagala tugendeko e Lugazi tulabe empaka ezategekeddwa Naalya SS Lugazi campus nga zabadde z'ababodaboda. Timu zibadde 16. Empaka z'omupiira ogw'ebigere za Naalya SS Lugazi Campus Football Tournament for Lugazi Boda Boda stages zeetabiddwamu. Stage z'abavuzi ba boda boda 15 mu Lugazi Town Council nga zamaze wiiki nnamba nga ziyinda ku kisaawe ekya Naalya SS Lugazi. Nga final tennabaawo abasomesa ba Naalya SS bameza abakadde b'e Lugazi ku goolo 3 ku bwereere mu gwajja abalabye ekifu ku maaso. Ku final Derevino stage yameze Lugazi Taxi Park ku goolo 5 ku 2 ng'aba Lugazi Taxi Park stage baafunye kimeeme w'embuzi emitwalo 3 emidaali ne reflector jackets ng'ate bo ba champion aba Derevino stage baasitukidde mu Seddume w'ente emijoozi emidaali wamu n'ekikopo. Ekikopo kino kijja kubeerawo buli mwaka. Omwaka ogujja ku fayino kujja kubeerako omugwa okusika omugwa era njagala aba prison bajje wano tubasike omugwa tubawangule. Abapoliisi nabo bajje n'abeekyalo abatali ba boda bajje tujja kwafunira emizannyo gye bajja okubeerako okwetabako. Twateekawo ekintu kino kubeebaza era n'okwebaza community yaffe ey'e Lugazi ne Buyukwe. Baneemwebale kuvuga baana baffe bulungi. Sookera ddala okwebaza essomero lyaffe erya Naalya olw'omukwano ogulwaddewo okubanga ffe ababoda mutulenda okuba nga tusanga omupiira okuba nti ffe abavuga abaana awamu n'abazadde okubaleetanga. Ekyamazima tubadde tubanga training ennungi etwetedde okutuuka ku buwanguzi bwa leero era y'ensonga lwaki tukutte nte tubeebaza olw'ebirabo ebirungi. Ttiimu endala 13 nazo zaafunye reflector jackets n'amafuta mu pikipiki. Ngamaliriza hagekiro ky'olunaku olwaleero ebweru w'eggwanga agamu ku malira agaliyo mu kambi ya Manchester ne ya Arsenal bali mu kutya olw'ensonga Bukayo Saka kigamba okuba agenda kumala kumpi emyezi 2 nga tazanya
mupiira olw'obuvune bwe yafunye nga batunkana club ya Crystal Palace ku weekend era nga Bukayo Saka ku mipiira 21 gyabadde yakazanya season eno oba gye yakazanya atebyeko goal 9 n'akola ne goal assists 13 kitegeeza agenda kuba bamusubwa nnyo. Arsenal baddamu kukumamu mu nsiko ennaku zomwe zigenda kubeera 27 Lwokutaano nga batunkana club ya Ipswich Town. Gagali Manchester United si malungi nakatono olw'ensonga akiziriddwa nti n'ekisaawe kya Old Trafford kikyafu kirina ogenda maaso n'okuba nga kirongoosebwa nnyo era nga bwe twogerera Manchester United bakola butaweera okulaba nga batereeza ebifo eby'enjawulo bazudde nga emmesa empitirivu nnyo ku Old Trafford. Ge mabulire agenda maaso okuba gatambula mu Bungereza. Akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba. Weba Lorian naffe tetugenda kusukawo wano okuleka okwagaliza ekiro ekirungi wonna obadde osinzira okutula basigala ku Bukedde TV tukwagaliza ekiro ekirungi nzikuteesa Junior Musi n'emmebo mulungi. Bye bye.